black magic, yes. A black market, it is black market. Okay. Kakati yalina olimba lwe yayimba ne Daddy Andre mu post yeyo. Oba ontegera soma mu luzungu yangu tuveewo tugende. I would like to thank my brother Eddie Kenzo, Mami Esther and the Uganda Musician Federation for appointing Fanai as my lawyer in the case against Black Market Records. Ferdinand, I am so proud of you, bro. What you did today showed me you are indeed a master's degree holder from Harvard. Akati musango munangu yagenda mu black market twagenza okukakkana nga kkooti eragidde etya. Soma chap. Chigundu Bruno aka Bruno K plaintiff versus Black Market Records Entertainment, a Singleton Cedric Naine ka Chisame Shadrach Shagaf Black Market Media bwe batyo oli abawo awaba kakati before Lady Justice Patricia Mutesi judgment ibade bwe ku introduction bakabala plaintiff that is Bruno K brought this suit against the defendants bebano ba black marketing ba boss and all that jointly and severely for copyright infringement, unlawful and fraudulent commercial exploitation of his songs. An account, a permanent injunction, general damages, exemplary damages, interest and costs of the suit. The plaintiff is a Ugandan musician, recording artist, and a composer of songs. The fourth defendant is an American record label with them, who has been marketing inroads in Uganda since 2020. In early 20s, the plaintiff was approached by the second and the third defendants who are acting for the fourth. Fourth defendant at the time. They wanted to sign him up as a fourth defendant's artist. The fourth, the fourth defendant shall remit to plaintiff all the money retirably due to him following the account number 10 less than 2,785,000 that is due for him pursuant to the counterclaim. The defendant shall pay the sum of 100 million to the plaintiff. Byonna omulamuzi wabikoze bina biki bituufu naye kati tuweraliikiridde miliyoni 10 ezituuka mu bulamu bwa Bruno K. Bruno K alopa bibiri bishani all that. Era n'awangula. Kati yawangudde balina omulira miliyoni 10 naye singa zituuka mu bulamu bwe kati twagala tusale entoto ndi miliyoni 10 ezo zikwasibwani. Mama omwana omulenzi wali Farida amuwengako. Ola okumanyanga ne Bruno K zo sente bw'okyogeddemu duli ku champanya bakyaza Spice bamala okyaza Spice bamubuuza jjukira bombi bayimbi Crystal Panda ne Bruno ekiro olunaku kiro wali okozeeko sente nyingi era wakola sente mmeka Spice naye balabalamu n'agamba season ya Christmas wawe yakola shows 8 era yanyuka ne miliyoni 5 eza Uganda 50 million Ugandan shillings. Munange bano nabo bayimbi sinti ndo babegattagatta bonga kubivulu byonna bye bakoze kirabe kabambi tebawezanga ko yadde mmeka 10 omulundi gumu mumwegeyagamu nga ono yayimbira bulayo bayimbira wano wano ayimba budde kinti bwe buno under which government ya Museveni fena je tulimu singa Spice yabegambye nganze twaga mune emirimu janjawulo era musabira mu kifo kimu career yemu obude bwagaza okera nga Bruno K atandise okwana Spice badisi bagabana akasente ndowooza nga abazizi omukazi ayinza miliyoni 5 ekiro n'abatulira omuntu omugamba ebigambo namugamba ndabe abakazi abalungi naye walungiwa I am in love with you
laba ate naye bwe kigenda kimugwira kati ekira kitwalundika batunira bagamba nti olaba akoze ebikolobero ku kyalo kuno nga ssente tazina naye ng'alina miliyoni 10 ku account kuba jjukira kati star ate jjukira eri voice note gye twazanya yafunisa omukazi olubuto ate amaze n'omukuula ntegedde bulungi ate kati nga kati jjukira alabika bulungi ali talented muyimbi awunya bulungi ayogera oluzungu tulina evidence nti yafuna ku bukadde 10 katusaba omulamuzi katagaseemu ku namba 8 received by someone era tutekewo nekkomo lyo sente zalina okujjayo tetasukka mitwalo 10 tugenda okufiirwa omuyimbi waffe ola twalina embuto awo ezo n'embuto zaali zakayimba ako kamu kati ng'alinako obukadde 10 fekati obeera likivu waffe bwavuddeyo dde eri tugamba miliyoni 10 zigenda tuuka mu bulamu bwamukatufudde ate bagamba munange kati gwanampabula gwe musajja nti omusajja ebyekikaba sibimanyi nnyo si byakikaba ng'otidde ngenda mu maaso mbadde nkulabula omusajja bw'aba mwavu nga talina bulungi nga talina ssente nga omuntu omwavu ye maama tubayite batya sinze omusajja omwavu mbuno waba ayagala oba okukwana oba okuwasa awasa mukazi aliwo ekitegeeza abakazi bw'omukwana osobola kale okukwana owasa gw'osobola naye obaamu n'essente owasa gw'oyagala muganda wange kambuuze sente ziri bwe ziti kati awomupiirawo kati abakazi nnyama waliwo ennyama yennyini ey'ente eriwa bagagga waliwo olulimi waliwo ey'omutwe ente yonna bagirya yonna nti yonna bagirya kati omugagga alya ennyama eno era yeey'ogumu 8 beef amanyiro gaba temuteeramu gumba ontegedde bulungi temagikuguza ebiri kitundu kuba amagumba bagalina gasusulamu buki bagasikamu kaakati oye mugagga kati kisinziira ogwawa waliwo abali olulimi taba mwavu nnyo naye nga luyoyezza waliwo abalala kati ng'ennyama olina nnoonya n'oginoonyaako ku mutwe owali akafiwo oteeka erinnyo ontegedde bulungi osobola oginoonya mu kugulu osobola oginoonya mu nkoggo oba omukira kati buli afuna ssente tasobola kusigala ku nkoggo tasobola kusigala ku nkoggo olulimi luwooma ne luwooma tulina za nnyama teryayo yalulimi ng'ennyama weeri olutambula mu ba celebrities